Kkooti enkulu etawula enkaayana z'ebyokulonda ku Twin Towers ekunyiza Muhammad Kibedi nseegumire ku musango yawabira Charles Serujogi n'akakiiko ak'ebyokulonda ogw'okubba obululu. Kibedi yali yeesimbye ku kifo ky'obwammeeya bwa Kampala ey'Amasekati, kyokka ekifo kino ne kiwangulwa Serujogi mu Democratic Party. Kkooti ejjudde abantu abadde bazze okuwulira omusango guno nga muno mwe mubadde ne Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago ng'abalala basigadde bweru. Kakati ffe okusinziira ate bakuzimba ne mu kkooti banazimbayo kubanga omulamuzi watudde wali kukulazi. By'ebyokwerinda binywezeddwa munda n'okwetolola kkooti era ng'abantu betoogeddeko nabo bategeezezza nti baagala mazima na bwenkanya. Wano okulaga eggwanga nti ababbi bakyali mu ggwanga. Kibedi agamba nti waakuleeta obujulizi obulaga nti akalulu ke kabbibwa. Ekikulu ky'akalulu kano oba ky'omusango guno mpapula na numbers. Nze ngambye nnyina ennamba zange electoral commission yampadde nasasudde n'enzi namba empapula ze nga nze nsinga. Peace Navuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.